bako buli muntu alonda Santa we Santa we Santa oyo talina njawulo na Father Christmas kubanga Santa yo muntu akuwa ekirabo naye Father Christmas oyo omulimu gwe gwabanga gwakugaba nakakati gukyali gwakugaba birabo okugabira abaana ab'enjawulo okubaagazisa eddiini n'okubanga babe bajjumbize. Kakati omusajja bamuyitanga Santa Cruz. Santa Cruz oyo yali father nga bamuyita Father Nicholas. Naye Father Nicholas oyo yakola nnyo okulabika nga anyikiza eddiini naddala mu baana abato. Naye ng'ate Father Nicholas oyo era ye Father Christmas yakola nnyo y'omu ku bantu abeetaba mu kuteekateeka Bayibuli. Tusagala kukiyita kuwandiika kubanga ebyawandiikibwa byaliwo naye nga biri scattered nga waliwo kibayita okwasembolinga kugiteegeka oba okompilinga. Kakati Father Christmas oyo oba St. Nicholas y'omu ku bantu abakola omulimu ogwo nga bali mu kitundu kye bayita Nikea oba Nike ennaku zino nga bwe tukiyita nga tukigandawazizza. Ekitundu ekyo we wawandiikibwa Bayibuli okugiwumbawumba nga bwe tugiraba bwekolaki bwefaanana era nga yatwala nebbanga okuva 325 okutuuka 335 nga bali ku mulimu ogwo ogw'okukolaki ogw'okugikuŋŋaanya. Kaakati ekitundu ekyo kati ensi eriwo kati bagita Turkey Buturuki wali akafaako ke bayita Nikea oba Nike we baatuula era bwe baali batuula nga bagenda okukola ekintu ekyo basooka bana ne batwala ne bagaa tusooke tufune kye tukkiririzaamu ekitugatta kwe kuteekawo enzikiriza ey'Enniike. Era mu Kereziya ne mu Kkanisa ya Church of Uganda naddala bombi ekakasa nti kizibu nnyo okusoma misa nga tebataddeemu ki Niike eyo enjikiriza y'Enniike eyabagatta awamu. Naye kakati omusajja oyo St. Nicholas yayatiikirira nnyo kubanga yalwanirayo n'akuba ne munne n'amukutula ennyindo. Waliwo omu ku basajja abakugu naye yali faaza. In fact yali faaza yali nga Ssaabakristu naye ng'ekiseera kyatuuka Ssaabakristu yali mu biseera bitundu bino eby'e Libya n'atuuka ekiseera nga tewaliwo akulembera nzikiriza eyo mu Libya. Ssaabakristu n'aba nga yagikola ki yagikulumira. Kati we batuuka okugenda okukuŋŋaanya abakadde bonna ab'e Kereziya okugenda okutuula okulabika yafuna chance n'agenda okukola ki Enniike okwetabamu naye bw'atuukayo n'abawampaka nnyo. Kakati mu mpaka ekimu ku byamutawaanya ennyo kwe kugamba nti Katonda ali omu naye ali mu baperesona basatu ti ali mulimu Paatiri, Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu naye ate Katonda ali ki n'agamba kati mu ebyo mubitegeera nammwe bye mutunnyonnyola. Agamba baliwa bali banne be yagenda nabo kubanga ekimu ku biri mu nzikiriza eyo kwe kukkiriza nti Paatiri Katonda ne Mwana Katonda ne Mwoyo Omutuukirivu Katonda. Kati omusajja oyo yava e Libya n'agamba ebyo bya bulimba nammwe. Kakati bwe bamunnyonnyola n'agaana okutegeera Father Nicholas ono n'agamba oba totegeera nga bakugambye kankukube otegeererwa mpaka yamukuba nnyo n'amukutula n'ennyindo eno akalinda minyira. Kati era ogenda okkakkana Nicholas ono ne bamutwala ne bamukola ki ne bamusiba noono naye ne bamutwala mu ddwaliro bamaliriza tebamazeeko na mulimu gukola ki gugenda mu maaso. Naye kati Nicholas oyo bw'ava mu busibo obwo n'asalawo essira lyaliteeke ku baana abaana abato kwe kutegekawo embeera ey'okubagabiranga ebirabo. Yayambalanga engoye ze ezisanyusa abaana n'afuna embalaasi enjeru n'atuulako n'ebirabo bye bingi n'agivuga kafubutuko. Kati weyagiranga bw'ati akabuga ke yasibirangamu ng'agaba ebirabo ng'ate ayitawo ng'ayinza okuyisa obubuga nga busatu. Kati ng'akabuga kayiseemu abaana bagamba fano ng'ayiseewo buyisi tilunaku tubagamba mulina empisa embi oyo tagabira bayina ki. Kati agenze eri mu bannammwe ab'empisa ennungi. Kakati abaana bagati kitegeeza gundi eddako Santa nange alina okundeetera ebirabo nina okweyisa obulungi.
Kaakati oyo omusajja oyo oluvannyuma yafuuka olw'okuba nti ebintu ebyo yabikolanga nnyo mu budde bwa Christmas ne bamutuuma Father Christmas naye nga yali Father ng'abafaaza aba bulijjo naye kati ettutumu lye ne livaawo ate ne bwe yabanga amaze okufa enkola eyo yasigala ng'egenda mu maaso n'abazadde bennyini nga bw'olaba bino ebyaffe eby'abaana okukuula amannyo n'abazadde bonnyinnyini nga Santa oyo bamuleeta wadde nga taliiwo kusuubiza nti abaana bwe bagenda ne basoma ku gundi ku Christmas ne basoma emmisa eyo ne bakomawo kati abantu abo b'omu Europe babanga n'ebyoto byabwe mu nju kati ng'abaana bonna engatto ze baasabidde bazireeta wansi w'ekyoto wezisula ze bagendeddemu okusoma emmisa yaki ya Christmas kati ng'ekiro Santa oyo ajja n'ateeka ebirabo mu ngatto buli muntu ogenda okuzuukuka nga bakuleetedde ekirabo kakati omwana oyo yeepakulapakula ng'asanga mu ngatto ze temuliimu kirabo ng'amugamba nti kati gwabadde ku kyaki nga weesunaasuna mu kifo ky'okusoma emmisa oli mu kukuba bannongolo kukola biki kyogera nti ne Santa yakulabe teyakukoze teyakuwadde kati omwana oyo nga kimuleetera okugamba nti bwe naddayo mu kyaki sigenda kuddamu kwerumaaluma ngenda kusaba nteekeyo omwoyo kati Santa lwalikomawo nange ampa ebirabo kakati awo waava okutuuka kati essaawa eya leero okubeera nti nakakati tukyakuza naye yali musajja nga wa kirevu yateranga nnyo okwambala ebyambalo ebyo ebimyufu ebisikiriza okusikiriza abaana bano okukola ki okumukola obulungi kyova olaba ti nakakati abakuba obufaananyi obwo babukuba mu mbeera efaanana ki bwetyo yatambulanga n'akagoma ke ng'alina n'omulere gwe yafuuwa kati bwe yabanga ajja ng'asooka n'abeera ku lusozi n'afuuwa ekkondere kati abayi ne bamanya nti Santa ali akola ki ajja naye ng'ayinza okugutunuza eno ate embalaasi n'agivuga ng'alaga eno bali ne balinda kumba ali walala akati abazungu bagenda bakola ekintu ekyo nga buli bantu mu bitundu byabwe beerondamu omuntu ne bamuteekateeka okuba nga yajja okukola ki yajja okugaba ebirabo mu kitundu kyabwe okusobola okugumya abaana okuzikiriza. Producer weebale nnyo tulaba twagadde okusiigira ku kifaananyi bye tubadde twogerako byonna ekyapa kya Santa kyavaawa ndowooza producer tukoze obulungi obutagambika okuba nti akijjiddewo ddala ndowooza si bye ebyambalo byebadde otegeeza era n'eyo yoyo Santa ali mukulaba nga agaba ebirabo kati yenkola eyo nti kakati buli omu osobola okubeera Santa wa munno era okuteekateeka ebirabo noga ti kantwaleko ab'omukyalo owa Santa waabwe ng'obatwalidde ne bakola ki so omulimu omukulu ogwa Santa kugaba ate mulimu omukwano n'okwagalana nti buli muntu olowooza ku munno n'obaako ky'omukola ki ky'omuwaayo. Tulaba era tugoberera oli ku BBS Telefayina TV ya Ssaabasajja Kabaka era nga tugenda mu maaso n'okuba nti tukuwa ku ebyo oba oliawo ebyafaayo by'olunaku luno olwa Christmas amazaalibwa ga Yesu Kristo. Twatandikidde eri mu nsibuko obuvo bwa Jesus bwa Yesu Kristo naddala ku kuzaalibwa kwe era twakunyonyoddeko ku kitaawe Yozefu ne Yozefu naye bakitaabe ne tujja ne tutuuka mpaka nga Yesu avuddewo ate ne tulaba ne Petero naye ayongerayo enzikiriza mpaka mu kibuga Roma mu ggwanga erya Itale we twakomye nga bakabaka bazze baddawo bamaze okuba nga bakkaanya nti oba oliawo enzikiriza eno eya Kristo etandika okuba nga ebukala era gafuuka amakanda mu kibuga ekyo Roma ag'okuba nti eddiini wejja okuba nga esinzira ebune ebitundu byonna mu nsi. Era twasembyeyo ssebo ng'otulaze nga waliwo omwana ze oba kabaka ze ne maama we bakolaganye ne Paapa Julio omuyise Julio Julius batandike akati mbadde njagala katono oyongereko kaawo ate tulabe twaseesetuka naffe okuba nti mu Uganda wano lunaku lwe lumu wano BBS tuli mu kulujaguza ate naffe tuli mu kubanga tuli Christmas ni yasetuka etyo okubanga naffe tutuukako ne tugifiiringa oba ne tuginyumirwa nga bwe kiri n'eyo mawanga amalala. Ekisookera ddala Emperor Constantino yaleeta embeera ekyagobererwa n'okutuuka olwaleero okukwata ebyobufuzi okubitambuliza awamu n'enzikiriza nti munnabyabufuzi
bw'aba alina ekintu kye kyayagala kituuke gye kiraga bw'akiyisa mu nzikiriza kyanguwa kiringanga nnyinza okuwayo ekyokulabirako wano nti gavumenti ya Uganda eyinza okuleeta ekintu abantu ne bakyemulugunya naye bw'ekireeta obwakabaka ne bukkiriza okukitambuza obwa Buganda kiteekwa buteekwa okutambula oba okiraba kyova olaba ti oluusi niwabawo mbeera eyo yakugema abantu bayinza oga tetujja kugema ate biki ate lwakimu Mengo bw'evaayo neega nti bane mugende mugeme okugema kukola ki kwetaagisa